Najja Mate Kadama TV ebintu bya namwandu wa Muzaata Kulthum bikyeyongera era Kulthum tulabira ddala nga muzannyi wa firimu. Wabuddeyo omugagga wa Ntale gwe bayita zimumanyi Ntale abakola ebizigo bya Ntale skin ointment gwe bayita Adamu Ntale Goloba Ali agamba nti ali mu maziga olw'okubeera nga Kulthum yamuleseewo n'abuuka n'omunkuba kyeyo. Yabuuseewo ne nkuba kyeyo owe South Africa ayitibwa Akram. Omugagga ono Haji Ntale agamba nti nno teyandibadde Kulthum n'abeera ng'amulekawo olw'omukwano gwe yali amulozezzaako. Kiraga nti Kulthum mukyala tajja kubeera mwangu bw'oba ogoberedde sitole ze zonna. Noono Akram yamututte naye yeesibe bbiri era katulinde mu mwaka gumu myaka ebiri tulawo banaabeera nga bakyali wamu. Kuba bw'oba ofolowinze sitoori za Kulthum olabira ddala nga Kulthum si mwangu. Haji Akram agamba nti nno ali mu maziga olw'okubeera nga Kulthum yagenda mu bazadde be n'amwanjulayo n'amulaga nti amwagala n'amulaga omukwano era Kulthum naye n'alozaako ku Haji Adamu. Haji Adamu agamba nti omusajja yenna yalirozezza ku Kulthum n'amuwulira ebinnonnoggo ebimulimu nti mukyala amanyi buli kintu yayitako ne wassenga. Haji Adamu agamba nti nno yakyala yagenda n'akyala n'owaba Kulthum Emagere. Yagenda n'akyala wa Kulthum Emagere. Bazadde be ne bamwaniriza bulungi nnyo era babadde bategeka kubeera bonna. Ayongerako nti nno Kulthum ono bwe baatandika okwagalana ye yamugamba batandike okwemulisa mu mpapula z'amawulire. Ekintu Haji Adamu Ntale kyeyasooka n'agaana oba kyeyagaana n'agamba okwagala tekubeeramu kwemulisa, okwagala gubeera mutima gwa muntu. Nze bwe mba nkwagala tewali nsonga lwaki ngenda neemulisa buli wamu. Ye Kulthum yali ayagala mawulire era kirabise nti Kulthum muntu wa mawulire. Bw'oba omwagala tewali bino byakwekweka, olina okuvaayo mu mawulire. Ebintu by'azaakola Kulthum bw'oba omulaba muntu si waakwagala bintu bya nkukutu. Yagamba bw'oba onjagala tulina okubeera mu mawulire. Era omuntu asobola okubeera ne Kulthum omuntu alina okubeera ng'oli muntu wa showbiz, tayagala bintu byakubeeraawo neyeekuumira emabega. Haji Adamu agamba yagenda n'akyala mu bazadde be. Kulthum n'amwanjulayo n'agamba nti ono yagenda okubabba ebintu bye, agamba ne babirya era yamugamba n'omugamba nti nno ekawempe tasaanayo. Bw'amugamba nti ekawempe tasaanayo n'amukolera amaka emutundwe n'amuzimbira kalina. Agamba abadde yakagiteekako miliyoni 4 n'ebadde tennaggwa. Bw'agiteekako miliyoni 4 Kulthum yagamba nti ennyumba eno gy'onzimbidde njagala ebeere nga eri mu mannya gange, sooka ompe ekyapa nga kiri mu mannya gange. Haji Adamu ebintu bino bw'aba abyetegereza nnyo n'agamba omuntu ono oli afuta bufumbo, oli afuta ssente zange. Ozze wano kufumba, ozze wano kubeera ng'ontwalako bya bugagga byange. So Kulthum okuva bwe yamugamba nti nno ayagala kyapa kyawo, kyapa kya kalina, Haji ono yatandika okubeera nga naye yeekuba mu n'agamba ye omuntu ono agidde ku sipiidi, ayagala twerage, ayagala kino, ayagala kiri, ayagala kiri. Amafuta yamuteeramu mu mmotoka. Amafuta kuba bagamba Kulthum akozesa emmotoka 3, amafuta yagamuteeramu. Omwana yamuweerera, omwana oyo Omaro agamba abadde amuweerera buli ttaamu miliyoni 10. Kulthum bye yagaanye n'agamba amuweerera ddi ng'olwedde bali mu COVID. Omanyi mulimu ebintu bye tugenda tutunuulira ebimu ne tusooka ne tugamba ono agambye abadde aweerera Omaro. Ye Kulthum agamba obadde omuweerera ddi ng'ate tuli mu ki? Nga tuli mu COVID. Kakati Haji Adamu agamba bwe yeetegereza ennyo nga Kulthum
speed gyamutwalirako tajja gisobola n'abeera nga naye atandise okubeera nga yeekubakubamu. Kati ndowooza Kulthum bw'alabira ddala ng'ebintu bino tebijja kukola. Mpozi Hajji Adamu era kye yayogeddeko Hajji Adamu Ntale yayongedde n'agamba nti omukyalo ono abadde yaddaabiriza n'ennyumba ya Sheikh Nuh Muzaata gye yaleka Buket Falaawo. Okuddaabiriza okwo n'okubadde kugenda mu maaso yabadde ateekamu ssente, ebyokulya ebyokunywa kulabirira owaka byonna yabadde abikola engeri gy'alina ku ssente. Then n'alabanga Kulthum si muntu wa kumatira, era kyamwewuunyisizza nnyo yakirabye mu mpapula z'amawulire nga Kulthum agamba ate abuse n'omusama Akram ono bagamba naye alina ku ssente lwakuba eggulu ate twalabye omukyala gwe bayita Tasha nga naye avaayo akaaba agamba omusajja ono yanziba ssente zange, omusajja yanziba ssente zange miliyoni 2 era njagala miliyoni zange 2 mubeere nga munziriza miliyoni zange 2. Tasha bw'atyo bwe yakaabye ng'agamba Akram abadde bbaawe. Nga tuvudde ku ekyo bwe tudda ku Akram yagambye bw'ati. Akram agamba nti ebyo bintu bya bulijjo, abasajja beesimira nnyo ku bakazi abanyirira, era ye agamba nti takiwa nti Kulthum yali ayagaddeko omusajja ono, wabula omusajja ono Hajji Adamu Ntale abadde yeegwanyiza Kulthum ng'amwegwanyiza okubeera nga amufumbirwa. Naye Akram ayongerako nti bwe kiba nga kituufu nga byonna bya Hajji Ntale byayogera nti bituufu, yagambye ayagala abalo obusente bwe yabuyise busente, obusente bwe bonna bw'abadde atadde mu Kulthum abumugamba agenda kubumuddiza. Ate Kulthum n'agamba nti byonna ebyogeddwa biyinza okuba ebituufu, naye ekitali kituufu kwe kugamba nti no yaweerera oba aweerera omwana Amar nti abadde amuweerera. Agamba ekyo kya bulimba, tamuweererangako. Taata wa Omar Hajji Muzaata, Sheikh Muzaata yamukolerera era asobola okubeera nga aweerera omwana we nga tafunyewo obuyambi. N'agamba Kulthum yagambye n'ako kakalinaako k'ogamba nti wali ompadde oba oyagala jjangu okatwale, era kakalinaako wali ompadde kaali tekamugyamu, kaali takaagala. Katulabe omugagga ono gwe yafunye kiki kyajja omukolera. Ate era ne twewuunya, ogenda mu bufumbo lwa bugagga oba ogenda mu bufumbo lwa kubeera ng'oyagala. Kulthum alina kye yagambyeko awo n'agamba nti Ntale tayimiridde. N'agamba nti Akram gwe yafunye bw'oteeka wali Akram n'oteeka na wali ne Hajji Adamu Ntale nti olabira ddala nga Akram musajja muggumivu anywedde. So embeera bw'etyo bw'eri, tujja kubeera nga tweyongera okubeera nga tubatuusaako amawulire ga Kulthum ne Akram, naye ng'engeri ebintu gye bitambulamu sikiwa nti ebintu bino binaagenda bulungi.